mwayo muwala mugamba mutye naffe bwe tutyo kaakati munnange mbadde njagala kujjayo kasente kange wano naye njagala emitwalo nga 2 girinawo kale kaliike ndowooza mmaze soma security code. Security code? Yemzee. Andika naawe tekisoboka kuwa security code yange. Ate lwaki? Ate nzirire security code njigambe. Nanti soma security code sente ziryoke ziveko tezigenda vako nga tompadde security code. Security si kyama. Ate nzirire se kyama kya andika naawe. Bane muzee. Sigaza sente zo kusima. Naawe era sigala ne sente zo nga tozimpadde. Ona nkubidde. Halo tata. Wanje muwala. Tata osibye otya? Je ndi munnange. Omaze n'onsuulira omwoyo. Nsuulidde omwoyo tata. Maama nga wambulako. Tata nga gye ndi eno. Oli ludda wa? Ndi eno kyotera. Oli kyotera. Maama okola? Nkola tata. Okola ki? Ndi eno nkola mu yafeesi. Mu yafeesi. Ye tata. Mukama nga mulungi. Aweebwa ekitiibwa. Bambi webale butabeera nga banno. Munnange ye. Kakati tata. Otyo? Mbadde njagala kujjayo eyo naye. Banninyisiza eddaala eno ku mulimu. Bakoze batya? Tata banninyisiza eddaala. Nakugamba ntya nga tonnava wano. Saakugamba nti omuwala teyeerijja. Bakulinyisa eddaala oyagala kunamira mukama wo. Vaayo okuddala gye yakutadde sikusangayo. Olw'ebizibu ebingi ebigenda maaso mu ggwanga obutabanguko okulonda covid ye agaanidde ddala okuggwaawo naye tusaba Katonda covid naye tomanya lulibeera olwo n'akakkanira ddala. Amanya n'eddoboozi nze Big King Uganda muzukulu wa Mugema nga nkwaniriza nnyo ku Gracious Givers yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Kale olw'ebyo ebizze binyigiriza abantu olw'obulamu obubadde bukalubira ddala kiba kyetaagisa nnyo okunoonya ku bantu abo abaali bawa essanyu oba baleeta akamwenyumwenyu ku feesi z'abantu ne tubanoonyako ne tunyumyamuko nabo. Olwaleero ndi ne Tata Kikaaba abasinga emabegako awo before nga tunagenda mu covid obutambi bwe bwatambulanga nnyo ku mikutu gino egyamugatta abantu oba egya social media nga akuba obusimu akayana n'abasomesa n'ebintu ebirala ebiringa ng'ebyo. Kale nno olwaleero tuli naye ngenda musaba tubuuzeeko twongere n'okumumanya Tata Kikaaba yaani yajja atya okufuuka Tata Kikaaba ekirowoozo yakijjawa. Kale ngenda kusaba oneegatteko ate tusobole okubeera nga tunyumyamuko naye. Tata Kikaaba nsanyuse nnyo okulaba. Nange okukusanga ssebo. Nga olinga atali musanyufu. Owange embeera yo ya bwerinde ya bunkenke. Tuli ku kanaayo kyani. Tuli ku bunaacha tebuuke. Lwaki muli mutyo? Owayi munnange embeera yagenda n'etabuka ne tufunamu buno obulwadde bwa coronavirus. Ne buno simanyi obwa COVID-19. Kati ate bw'ogattako obwavu bwaffe emirimu gyaffe bagigadde wamma puleesa ne zifuuka puleesa. Embeera si nnyangu n'akamu. Obaddewo otya mu mbeera eno enzibu ennyo bw'eti? Sijja kukulimba engeri gye kiri nti munnange ffe bannabitone okola guno n'okola naguli. Kati ate bwe nava mu katemba nafuuka muyimbi. Mbadde ndi muyimbi ng'abantu bampita nangamba jangu oyimba amatooke, jangu oyimba ennyama, jangu oyimba enkoko, jangu oyimba amagi n'embeezaawo obulamu bwange bwentyo. Kwegamba nga nze nnyimba byakulya okwawukanako ne bayimbi bannange era bannayite bandoga. Badde nze nnyimba byakulya. Biyimba otya? N'oyimba amatooke gumu kakaaga n'omutwalo, gumu kakaaga n'omutwalo. Amajana aga siringi 1000 enkoko galemwa n'enkoko okubika twalongosa nongoose. Kati omuntu n'amanya nti lino ejjirira bikadde n'enkoko yatuukira okulongoosebwa kangende ndabe kujja eri agejja. Kwegamba nga embeera bwentyo bwenjikwasaganya ng'ate era bwentuuka ku nkoko nyimbira ddala enkoko ne mbagamba mujje mulabe enkoko ezituuza olukiiko. Oli n'ayagala ajja alabe enkoko ezituuza olukiiko ziteesa ku ki agenda ozisanga nga ziri mu katimba ne mugamba eyo ya mutwalo. Kwegamba bwe tutyo bwe tubadde tubatetenkanya. Kwegamba komedi wagamba kamutwale mu mirimu gye. Mu mirimu egyo egyalejjalejja okusobola okubeezaawo obulamu kubanga naffe gavumenti ate teyatulowoozaako.
so bwe yali tegedde nti ffe tumalako abantu baayo stress yali badde baako ketusuulira mu nsawo ate era bwe yaba ne be yasuulira mu nsawo yalondamu ba mu nju yali kati ffe tuli byana ate mulimu n'abaana tetugendayo nnyo eyo naye embeera ogiwulidde kati Tata Kikaaba komedi omukoledde ebbanga kyono ow'obusimu oweera ojja otya okufuuka comedian ow'amasimu okuba obusimu obwo ensonga eyo sijja kugibuusa maaso ensonga eyo ngitandika ntya lyali bbula lya mirimu ne ŋŋamba kaakati ntandiseewo mulimu ki ng'omulimu sigulaba siina kyeneekolera munnange kwe kutandika neesiba akagomesi nentabula akagaali neŋŋamba kati numbye ngenze kunoonya kyakulya kati wentandika akagaali ako neŋŋamba neeyita erinnya ki kati neeyite Taata Kikaaba wentandika akagaali ngenda okulaba abantu bakuba endulu wuuyo wululu akagaali ke kaali kati ako buno bumaanyi ga kifuba kati noonya ekinaasikiriza omuntu okumpita ntandikewo mutetenkanye mbeeko enjiriya gye muyiyamu ampeeyo ekyokulya ekyo kati kwe kuyiiya akakatemba kange ako akasumbusa nalidde zaakawo kati gomesi eno ekyaginyambaza esikirize omuntu amanye nti nina kyenkola era sijja kulimba olunaku lwe nayambala egomesi eyo nentandika akagaali lwe lunaku lwe natandika komedi naye nga saakijja walala yali mbeera kati waba bodaboda bampitawo ngaera bwebamanyi sooka ojje kakyakaliwo konze ngenda okubasesa ono komedi kafungula nkete nembw egenda kwesigama ennyama nga bwebamanyi nga batandika okuyisa akabbo ow'ebitaano ow'ebibiri ow'emmeka okakana beesonzeemu 3,000 nga neŋŋamba kati nno mbatandise nti si kwe kwekubira essimu nti owange nze Taata Kikaaba nti simbuusa sinnalya kuzaakawo nalidde za 1,000 engenda okulaba baseka konze sente zaabwe nno zirabika ziggwayo ne mbagamba free of charge mwongereko nkuba essimu endala ne bagambawo sumbusa walidde zaakawose za 1,000 mugundi ne basonda endala ne ŋŋamba kambatetenkanye ne bagaa tetemuseka nange mbayiiya buyiiya ne mbakubira akasimu awo akwano gye musaddukanye essomero kati ntyalo nti wangi tinze Taata Kikaaba nti kaakati nze James nina essomero konze ate nze atali musomesa obadde oŋŋamba nkole ntya nti njagala ompa abaana nze nzirukanye essomero konze ate kati gwe James gwoddukanye essomero ate nkwata abaana abange mbakuwe ne mugamba nedda bwobanga gwoddukanye essomero abaana abange sigenda kwetaaga abaddukanya ate mbaleete nga bwempeerera ate no bwenzijanjaba abaana banatuuka ddi waggulu ogira oddukanyako kuba abalala ne batulika ne baseka kunze akalimu kangu bwe kati olwo okunnyuka ku siteegi emu nga nina akakaga k'ensimbi kunze toli mwavu mutweko gwe mwavu akagali nenkongeramu amaanyi nenkasambira ddala tekaali kange wabula nina yakampangisangako ng'olunaku ayagala 3,000 bwe namanya nti yentambula ennyangu so era mu mawulire ga bukedde omwo nafulumiramu nga bantukubyeko ekifaananyi nti sente z'abano teziriika ne banteekawo n'omulala yali atunda buleega omulala yali eyetisse biki ne banteeka mu kifaananyi kya bukedde n'ekya New Vision emipiira gyali gya Uganda egya Namboole nga nze ekifaananyi engeri gye nkyangamu akagaali eyo yeewunyisa omuntu naga omukyala avuga eggaali mu gomesi mukyala alabika sooka ojjene nga bankubira enduuni nga nfuuse sita kati obwongo netandika okubuwagalira awo era wenekubirira essimu y'omwana yakubiddwa eyaabwe eyo yali iti nnyo kuba bagiraga ku ntimbagano nti yasinga okutambula konze nti alo nze Taata Kikaaba nange nze Maama Kikaaba kakati munnange omwana yakubiddwa eyaabwe konze omwana yakubiddwa eyaabwe kakati bwabanga yakubiddwa eyaabwe gogamba lwaki eyaffe si eyamukubye nti oli mulubala ati omwana bangambye alina kwasako konze abadde tanaaba nti abadde anaaba konze waba abadde anaaba lwaki abasawo bekwasako nti gwenna oli mulwali omwana alina alajje konze bwaba alina alajje nze ku kyalo ndi waalasi omwana nemwegaana kwegamba nabatetenkanya nagenda okulaba ekintu kinnyumidde ate nenkiteera ddala ku levu ngenda okulaba tugenze ku rediyo simbaawo siira certificate bagimpa
nze omu ku basinga okusiriwalira ennyo ku bantu certificate bagimpa ey'obusirusiru naye nga obusiru obwo nabuyingira lwa mbeera nti ekyokulya kyali kitono kale kwegamba ndoozira kye naali agadde ennyo munnayuganda ategeere teri mulimu naawe osobola okutondawo omulimu nga tulinda gavumenti kutonderawo naawe osobola okutondawo kati nange bwe nti bwe neekuliyeetinga ngenza okulaba munaye munkyalira n'okunkyalira oba oliawo oli naakuba akasimu munaye jangu ono n'akawo nga tomusabye bagodoni abo foniri peya gy'emikwano gye njijje oba oliawo n'akuba taata kikaba oliuda korona akuyisa atya munange jangu otwaleyo akaveera n'akuwaayo kakuwadde aliawo godoni foniri peya abaali bate autospeya ngenda okulaba nabo bantegeeredde awo kwegamba katonda waaleetedde ekisa kye weewaawo mu korona nyigirizibwa naye ate nina essuubi nti bwaggwaawo nina wentandikira kuba situdde omutwe teeba ebbakuli kale gwe omulungi atulaba emboozi ya Taata Kikaaba bwatubaze atambuza obulamu. Taata Kikaaba njagala manye mu komedi ono gwokoze stage ova ku street twogere ku bulamu buno ova ku street okulumba stage ojja otya okuva ku street okulumba stage? Kati nzija nti okuva ku street najja wano kyengera ku makula bagiyita Makula Garden Sport. Kati nasanga bategesewo ekivulu kya comedy sijja kulimba nali sirinyangako ku stage yonna nze nebereranga ku bbala lyange nga byenjiya bitambula ku bbala gyensangira ono munnange bamuyita Jjajja Bruce nali simulabanga kumpulira muwulire nga ngamba nti Taata Kikaaba teyali tamanyi nga ngamba nga mugamba mukama wange nsaba ku performingako nange abantu bandabe kuba abantu baali bangi nga ngamba opafominga ki konze munnange nze Taata Kikaaba ko ye kiki wali okoze ekinaasesa abantu kakati munnange nga ngamba nti ogenda kuzannya kiki ekyo oyina ekigenda okusesa abantu nga mugamba nze nakola ka comedy akatambulira ku radio zonna akomuzadde yagenda n'abanja amajane ga mutabani we ko ye yegwe konze yenze ssebo kakati ono Mrs. Namika kakati Mrs. Namika yenze Taata Kikaaba munnange babadde Kikaaba yankubidde kasimu nangamba nti wamugobye ku ssomero lwa nsonga ya school fees ate nga gwe wennyini wankubira essimu n'oŋŋamba nti omwana by'asoma tabitegeera akola majaani ku ssomero kakati lwaki temutunda ago amajaani omwana agabadde akola ne mumuleka n'asoma nambuza katemba omuzanyira wakonze ku luguudo naŋŋamba tokiddamu ekyo ekintu kibi kakati ngenda kuwa platform onokkirizibwa okukolera obwereere konze sikigaanangako ekikulu nzanyidde bantu simiti nti kale nga munnanga mpa stage nga ntuuka style yange najja na yange yakukuba masimu nti alo nze Taata Kikaaba kakati bankubidde akasimu ne baŋŋamba nti omwana wange mwamugobye ku ssomero lwa nsonga ya firu fees nti nga mugamba nti naye munsonyiwa akasente kabula naye ye omwana gwempeerera abadde akola atya luutu eno ti omwana okuva lwe wamuleeta bannange byakola tabitegeera akola majaani konze mukama nga mulungi agakoledde ebbanga ki nti okuva lwe wamuleeta konze aga majaani mangi ate nga genywangula magule aga majaani gakola lwaki sige mutunda ne mumuleka n'asoma abantu ne bakuba enseko bonna ne bajja ne bampa ssente konze buno obulamu nga bwansubadda bwe nti okuva olwo ne neesonyiwa oluguudo. Taata Kikaaba olaba enjala n'ebizibu bino Katonda alina engeri gyakulaga ekirabo kyeyakuwa singa tewagwa mu njala na bizibu byakuwaawo nti wali oyaggayaga nga weetaaga ssente tewanditegedde kitono kyoyina. Ekituufu saali kitegedde nange neekanga nkizuulidde mu njala mu kuyaggayagga ne neezuulira awo ate ne neeyamba nga siyambiddwa kwegamba embeera yannyamba okuzuula kikyendi bwatyo Katonda nange bwe yanzibula amaaso. Ova ku Makula Garden stage kyendala yamanji wagendako? Makula Garden nalumba autospa ebiseera ebyo yali Bukoto nengenda yali gundi comedy store
yali Bukoto nengenda ne performinga ye Alex Muhanji oyo naye kyanyamba nti nagenda okutuukayo ng'obutambi bwange babulina nenga tebamanyi yaani era buli yandabanga ngalaba omuntu ow'enjawulo bwe nva ku comedy store ngenze ku Zivox Makindye ngenze ku makirabu mangi nnyo ntuuse mutukula ku boda olwo ne bannakatemba benneegombanga okunyumyamuuko nabo otyo ntandise okunyumya nabo ate nabo banneewuunya nga bambuuza naye okikola otya neŋŋamba mukama nga wamanya ate abaamanyi be babuuza nze nkikola ntya kwegamba Katonda yanzigulira awe ekkubo era sijja kulimba alhamdulillah nange kati wenfa manya nti omulambo tegujja kubulako serebu kuba kiba kibi nnyo omulambo gw'okuswala ti maama bamuwerekedde bonna babadde ba buyondo ekintu ekyo kibeera kibi nnyo oswalira emagombe naye kati nze nazuukira kakati kambuzeemu ebintu bino byoyogera omuntu aba abiwuliriza aba asuubira kirala ate n'omuwa kirala oluvannyuma otuula otya n'obiyiiya n'enkiyiiya ekintu ekyo bwe namanya anti kati nze nasooka mu njala yange eno namanya nti kati eno ye bizinesi omutwe gwange nenguletera okulowooza ennyo kati gwe bw'ova eri n'oŋŋamba nti taata kikaaba nti wangi nafiiriddwa naye nga saakulabye mu kuziika neŋŋamba nti kati kesaakuziikiddeko nina okuba ne ansa etaakunyiize kati awo nsobola oli kati kankuwa ekizampo oli mukwano gwange yajjana nga taata kikaaba nafiiriddwa naye nesikulaba gwambeera ennyo ku lusegere konze mukama wange ensaasira ffenna tutambulira mu bizibu kati wabadde ofiiriddwa ng'ogenza okuziika ng'eno nange nfiiriddwa eno ndi mu kuziika koye nti ate gwe wafiiriddwa ani ng'ate kitalo naanakuwala nnyo konze munnange mitawaana ati nga kizibu ate ng'olabye konze munnaye ndabye nti wafiiriddwa ani nemugamba omwana bwe namuwa ssente ansimira ebinnya by'ebitooke 5 yasima ebinnya 7 nalibadde ngenze kuziika biri ebibiri ebyayiseemu kati bwentu bwe nkufuula nenkujja ku mulamu ogugo nenkuzza ku gwange okitegedde bwentu bwe nkufuula nenkujja ku gugo gwe nenkuzza ku gwange kitegeeza nti yaligenze ng'onyigidde saakuziika omanya nti tebikwataganye naye yali ali mu kuziika ne tukitwalira awo bwetutyo kugamba kyantwalira nti buli kigambo ekiŋŋambibwa nina okubaako enkyusa gye nkikyusaamu otyo nesinyiza oyo akiŋŋambye otyo kaira kaakati juzi naye obulwadde buno kyenyinza okugamba bannayuganda tetubugayaalirira bo butta kubanga ate mukyayina muntu muzibu nnyo bw'amanya nti akoze emmotoka neggwa ku katale ng'afunayo ekirwadde ng'akituuma erinnya ly'emmotoka eyo kati jjukira basooka kola zi korona kibina kati korona kibina zigudde akatale baleese zimaaka 2 n'akola coronavirus kati ate nawulidde alina olumba olulala era lwaleeta olwo baluyita toyota virus kati buno bwakunaaba ngalo buno bugenda kuba bwakunaaba bigere ebyowulira nti Uganda bonna basiraamu bafuna wuzu osooka kutangira korona n'onaaba toyota virus kwegamba bambi munaabe engalo temukoowa nga luli terunnajja omanyiire okunaaba era nja kusaba abantu ababadde beeyambisa embeera ey'obutanaaba olwa coronavirus mugirekeraawo munnange omukyala abadde ateeka amazzi mu kinaabiro omwami n'agamba nze sijja kunaaba obwedda buli wempita naaba naye ng'obwedda anaaba ngalo bambi mulekeraawo temukiddamu ojja kuwunyirira munnaakwetammwe era nebaza bannange ab'emitimbagano abatunoonya mwebale mukoze kyamaanyi abalala batulinze ku siteegi nze mbadde simanyi nti ndiddamu okulaba kamera nga korona taweddeewo naye bannaye nsanyuse okubanga munoonyezaako ne munkyalira tata kikaaba essebu mu covid muno essebu ba comedian essebu n'abayimbi ba comedian abantu bonna bali industry entertainment essebu tekyalina nnyo platform essebu nti bweba media tevuddeeyo naye abantu bano katubakyazeeko abantu babalabeko essebu tewali agenda banoonya so ffe twandyagadde tusabe olukusa nti atwono goyina abeere ng'alabibwa kuno Gracious Givers nti buli wiiki waakiri tujafunangayo taata kikaaba omulundi gumu nti kino kijja bintu byakuyambagana nti nyamba nkuyambe kijja kuyamba ekitono kirina nange audience nkola ki njiina so kuyamba kulaba nga abantu bano tubajjako ekifu ku maaso waakiri mu buli omulundi gumu mu wiiki kakati
si kulwise eyo nja kusiima enkolagana eyo bwe tunaaba nga tukwataganye era abawagizi mbasuubiza tugenda kukola enteekateeka eyo egenda kufuluma buli wiiki tujjanga bbawaayo akapya leero bwe tubanja amajaani enkya nga tugenda nga tubanja foomu zeyajjuza ku ssomero tujja kukwatagana era abawagizi mbasaba mwe mweyongere kulaba mugenda kulaba kye bayita olwoto lwawaaka essebo Tata Kikaaba olowooza ki ekisinze okuleeta comedy we Uganda okubanga entambula ye kwegamba okubanga comedy abantu asobola okubeerawo n'abalaba comedian basatu oba babiri so nga ate ba comedian muli bangi nnyo ate balina ebitone ebyenjawulo ekintu ekyo kwe kigenda okuva comedy ono wa bintu byanjawulo waliwo comedy gwe baga nti oyo gundi ali creative nga yayiyiza drama kati nga bw'onooleeta kamera ajja kuba oluusi tannakuta talina bwongo bulowooza ate ne comedy ono ali mu kategole waliwo ow'ebigambo ne wabaawo awandiikibwa n'omanya nti mpandiisa akantu kano era kagenda kuseseza wano omuntu nkaggalire wano kati abantu abayiiya tulina batono abali creativity tulina bangi nga ye bw'omusanga ng'ali awo bwakireeta bwakiri ate comedy twamuleetamu ebigambo ebizito kwegamba nga naawe oswala okutunuzaamu kamera ekintu kifulume kati abatetenkanya ne tubaayo ate ne tubula sapoti etuusabye tutetenkanyiza mu bantu era kati mwe enkola gye mutandise egenda kubeera nnuŋŋamu nnyo kubanga nze nninza okubanga sijja kutunuulira ssente nti ontunuzaamu kamera waakawuuyo mpa ssente nga nange essanyu lyange okubanga kyenjiya kifuluma otyo singo ki yali nekisigala bitabo ate era bannakatemba banange kyennaali basabye weewaawo eno bizinensi ne bizinensi mu ngeri endala so si kugitunuulira nnyo nga bizinensi bw'omanyako n'omulimu omulala guleeta ssente omulimu omulala gw'oleeta guno gukusukume guno gubeere kiyambi talent is business but ate is not real business eyina kubeera nti omulimu ogukuyambako mu kirala kati so nze nga nze Taata Kikaaba waaka ŋŋenda kumubawa kuba mulina va ku bino ate n'abayimbi bano bannanga abayimbi munansonyiwa okuboogerako music waffe akyuse nnyo abaana abayimbi ab'edda basabikanga ebigambo oli n'ayimba obubaka nga bubuulirira wakagulawa ye dadi akasimu kamazeeko emirembe kale nkakubako kavumbira kirabika kabuza ne netiwaaka n'omanya nti omwami yeetaaga alinyiikira kati ate abayimbi abaleero tebakyasabika era obawulira gwongereyo bebi munda ddala teeka munda awo jayo nteekeyo kati ze nnyimba ezaleero bambi babatetenkanya baffe musabikeeko ku bigambo eri abaana baffe siragidde ate sivodde omwana amekulanga gamba munda awo nteekeyo ki taata w'abaana mpuliriza oluyimba nga ndi comfortable omwana atudde wali kati waliwo oluyimba lwa Sebata lwatuyambako ku bantu abaali gweredde mu Kampala baluyita enkumbi eyamba buli muntu alina embuza ndagayo gye zinaaliirako ow'omukyalo n'anywererayo n'atajja Kampala tusumbuwa muyimbe ku nnyimba ng'ezo nga zikomye omuntu ku kyalo gyali n'atajja eno okujjuza kibuga siragidde empapula nteesa buteesa akaterekeka linda simu yange nno evuga wangisebo yenze Taata Kikaaba esebo otyo mpulira nga kibi kakati jemusi lindako yafudde ddi lwakuna esebo kakati linda nga tonnayomba tosooka kuyomba newaayo okukuwa amagezi afudde omubanja otyo nkuwulira bulungi atokaaba once a soldier always a soldier bamusiza masasi oba yafudde birwadde bye yes afudde abadde alinaki nga
nga bamuwadde amayinja 3 mu magye naye ate era gavumenti nkodo kaakati kola bwoti tokaabira mayinja g'oli afudde gwe jangu nina ge nabadde njiyo okuyiwa enkokoto olole ennamba njikuwa ogende ogabireko ne bajaasi banna abataafunye hagigyeko essebo yenza alina omukolo gw'okugattibwa olw'omukaaga njogera naani ono omwawule w'ekkanisa y'e Mutundwe kaakati omukolo gwange nga gwakugattibwa si gwakwawula ate gwe ogambye oli mwawule wa kkanisa kati gwe weyawulidde kanisa ffe abaagala natwotwawule munange omukolo gwange gwakugattibwa genda oyawule ennyoko afuiriza mujaasi munne naye akaabanga yabadde amuzaala omulungi atulaba abaana bakusobera bakubira amasimu ogenda okuwulira nga kabugumye ne radiyeta kati ekikukabiza omuntu omuwadde amayinja 3 asavinze magye emyaka 4 ajje muwere ole namba agabire ne bajaasi banne lunalo luggwe kale omulungi atulaba abantu soko bagabe basubscribinge kale mwenna batulaba musubscribinge tata kikabanja kubeera kuwaka tugenda kumufulumya Happy King Uganda ate kanebaze kuba sponsor good phone repair iwe bali kusaponsalinga ninayo no nabe yabali bate autospare abambi bakoze omulimu gw'amaanyi ina bubi bali waka tugenda kumufulumya mwe mubeere bagumu just set down takikaba akabuzo kankasembayo kigambo kye ekyoluzungu ekyakisinga okusombowa mu kibiina ekigambo ekyoluzungu kyansumbu era navayo sikitegedde ekigambo nti nkwegombye sikimanyi mu luzungu era kyovula abazungu siganzizaayo n'omu kyannema paka n'olwaliro kubanga kyekyannemera oli agamba anti kyantabula oli agamba I like you ate bwe tugenda ne ku Facebook ne bakugamba layikinga kati awo nekintabula kikola wa mirundi emeka nenkyesonyiwa kati nkwana mu Luganda otya nkugamba nti nkwagala oba onjagala njagala oba tonjagala obireke wate weguya kale nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema nga nyongera okujjukiza nti subscribinga sharinga commentinga tetujja kuba ku bannaku yokka wabula tujja kuba nga tuleetayo tala kikaba akkiriza ajja kuba nga atuwangayo kiripu emwemu buli wiiki ate tusobole okubeera nga kwegamba tunyumirwa embeera bwe tulaba kuba alina ebizibu ate bwe tulaba nkutata kikaaba kale tala kikaaba singa oba olina obusobozi ki kyewandiyagadde okukola nga olina obusobozi obuzito wano ogamba tata kikaaba alinamu akasente ke gwe ki kyewandiyagadde okukola mu nsi okubaako kyoyamba ku nsi eno okubaako kyenyamba ku nsi eno ndowooza we naalibaddeemu n'akasente naalyagadde nnyo okubuulirira abavubuka mu mbeera zaffe mwe tuyinza okweyisa kubanga abavubuka abasinga tukimanyi nti tuli bavubuka ate tukimanyi nti n'emyaka gikyali ne tutamanya nti teri myaka gikyali embeera ekyuka buli kadde kubanga yagamba nti emyaka gikyali lockdown neetuuka lockdown yatuggulira amaaso abamu ne tutandika okugamba nti bulijjo tuli bantu bakulu ng'akaana kewazaala egindi bakubira essimu kewazaala egindi bakubira essimu kewazaala egindi toyina koolina naawe gookaaba gookomba abamu ne tutuuka n'okusaba gavumenti akawunga amatooke nga galinga agalwaza kwegamba embeera eyo naalyagadde okubuulirira omuvubuka alina kukola atya mu mbeera ze ez'ekivubuka olina kweyisa otya mu bantu ebiseera ebisinga abavubuka tugwa mu buzibu nga tugamba nti gundi si gonzaala neweerabira nti akuzaala wamuleka wala kati essaawa eno no ye mukaddewo kwegamba abavubuka twetaaga okubuulirira tuleme okutomera era nze bwe mba nga afunye kasente kange obudde bwange njagala mbuwa abavubuka kubanga nange mbaddeko omuvubuka saagala muvubuka munnange ate ayite mbyempiseemu essebo kale ngenda basibulira awo naye nga nyongera obajjukiza nti obulwadde gye buli munaabe engalo sanitizer masiki giteekeko oyinza okwebuuza nti ate bano bo nga tebataddeeko masiki social distance weeri temaleero n'ekirala masiki njirina lwakuba nti abazitutuma tebatugamba nti batugamba tubeere ne masiki
sijambadde bwambaze eri mu nsawo ennene naye nga njirina nene ka distance ketaddewo ni distance weeri kale sibula abakulaba abatulaba mwenna mbalamusizza mwebala olw'obudde bwammwe bwemutuwa ate mwebala okutwagala mwebala okutuyirawo omubiri we muligwa wendigwa webaligwa mugundi eri kabuyonjo anti baba bansooseeyo kati nze ngwa kungulu kale mubeere bulungi ngenda kusaba atakumi ampeera bankumire Sigada Baking Uganda mweraba kakati baba sumbusa z'omwana sagenderera kuzirya naye omwana yambuzaabuza ye mwenyini yajjanga agamba nti sumbusa zaakawo ne mubuuza nti zaakawo ntiye nange kwe kuzirya ate bwe mmala okuzirya ng'agamba nti sumbusa olidde za 10 ne mugamba nze sinalya ku za 10 ndidde zaakawo baba zonna ze nalya zaali zaakawo salya ku za 10 kakati ye kyagamba nze sawula zaakawo na za 10 omusango yagututte mu koti gwetaaga kuwoza kakati ye mwenyini lwaki teyamaze kuguwoza n'alyoka aguteeka mu kooti kakati akwate kooti omuli omusango aginyike mazzi guwole naye nze sigenda kuguwoza kale